Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakko leero njagadde njogere nammwe abatera okutinkisa n'emikwano egyo gye mubeera nagyo. Njagadde mbeere nga njogerako nammwe ng'omanyi nti otya nnyo emikwano gyo okusinga okutya embeera embi. Ng'owulirira nnyo mu mikwano gyo ekyo nno kiba kya bulabe. Ng'otya nnyo emikwano gyo okulaba okukola ekintu okusinga okutya embeera embi oba okusinga okutya obwavu. Ekyo nno kiba kya bulabe. Ng'otya ng'ogamba banandaba batya nga nkola ekintu kino. Ekyasinza okubeera eky'obulabe mu muntu ekisookera ddala kubeera ng'otya okutandika okukola ekintu. Buli lw'otya okutandika kiba kya bulabe kuba obudde buno engeri gye babutambulamu, buli lw'otya okutandika okukola ekintu kimanye nti essaawa gy'oba otiiriddemu eba egenze, olunaku luba lugenze, omwezi guba gugenze, omwaka guba gugenze. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo otandike kati okukola ekyo ky'oyagala okukola. Kijja kuba kikuyamba obutalya budde buno obudduka nga ki. N'ekirala gezaako okulaba nga toddamu kutya mikwano gyo. Emikwano egyo tegirina makulu. Emikwano gikwagala ng'oli mu mbeera eyo gy'olimu. Ebiseera ebisinga eky'amazima singa onaalwana n'ova mu mbeera eyo gy'olimu, emikwano egyo be bagenda ate okubeera abalabe bo. Kati n'olwekyo gezaako okulaba nga toddamu kutya mikwano gyo kutandika kintu ky'oyagala kutandika kukola. Kitandike kati. Emikwano egyo okumanya mibi nnyo era abalabe bo buli lw'obaako eddala ly'otuuseeko bagenda kutandika okuwa amannya ate agatali malungi. Bagenda kukusiiga ettoomi ku kyalo okwo kwe mubeera. Buli lw'ofuna eddala ly'otuukako n'ofuna kasente n'ogula ka ploti n'ozimba n'ogula akamotoka kwegamba n'obeera mu mbeera ennungi, batandika okwogerako ne batandika okukuyita amannya ag'enjawulo. Amannya ago ndowooza mutera okugawulira. Babayita nnyo ababbi, oyo mulogo, yagula amayembe. Ebiseera ebisinga babiyita nnyo omuntu abeera asituse avudde ku ddaala eryo bo lye baliko. Baagala nnyo mubeere nga mwenna mufaanagana, si naki nti baagala nnyo nga be bakusinga. Kwegamba kikulu nnyo buli lw'ova ku ddaala n'odda ku ddaala eddala, kyandibadde kikulu nnyo obeere mwegendereza n'abo abantu b'oyita mikwano gyo kuba tebakwagalira ddala kubeera ng'oli bulungi. Bakwagala obeere mu mbeera eyo bo gye balimu. Kati n'olwekyo emikwano egyo mwino gyegendereza. Nga bwe nabagamba nti kya bulabe nnyo okubeera n'emikwano emingi. Osanga omuntu nga ye akyenyumirizaamu ti nnina emikwano mingi naye nga mu mikwano egyo eky'amazima nga yabasinga bonna okubeera obulungi. Ekyo kiba kya bulabe. Beera n'emikwano nga mitono naye ng'emikwano egyo gye gikusinga okubeera obulungi. Kwegafuba okulaba ng'okwana emikwano egyo egikusinga obugagga. Kitegedde? Beera n'emikwano nga mitono naye nga gikuyamba. Kijja kuyamba nnyo nnyo nnyo. Ky'oba olaba nga abasajja abo oba abakyala abo buli bafuna kasente bata nnyo gino emikwano egy'owansi. Kwegamba n'ataddamu na kugenda gye babeera. Musanga abantu nga batudde mu bukuukuulu nga tebalina kye bakola. Bali ku zzaala, bali mu kkuba ludo, bali ku puulu ssaawa 5, 6, 7, 8 budde bwa kukola naye obasanga batudde bakuŋŋaanye. Kati onoolyoka olaba buli ayitawo nga bamwogerako. Oyo ssente yazijja mu bubbi, oyo yagula amayembe, abo balogo, oyo mubbi. Okitegeera? Kwegga ne babeera nga bakussaako ebigambo ebikunafuya ne bagezaako okutta erinnya lyo ne balaga bano abalala nti ssente ezo wazifuna naye wazijja mu bubbi, so nga ate si bwe kiri nga weekolera n'ofuna akasente. N'olwekyo mugezeeko okulaba nga mwegendereza nnyo egyo gye muyita emikwano. Mubeere n'emikwano egigenda obbayamba. Beera n'emikwano gyo nga mitono naye nga gijja kusitula odde ku ddaala eriddako. Mubalaba nnyo abantu abo naddala biri nnyo mu basajja. Batuula mu bukuukuulu omukazi n'amuyitako ng'omukazi yeefaako, ng'omukazi yeerabirira alabika bulungi, mweru oba yeevuga ne batandika omwogerako. Oyo malaaya, misege, ssente bazijja mu basajja. Kwegamba bagezaako okubeera nga bakunafuya olw'okuba balaba oli mu mbeera nnungi. Bwe lw'otuuka ku ddaala eriddako kimanye abantu bano obeera ojja basanga, obeera ojja bafuna. Gwe ky'olina okukola kuteeka ppamba mu matu era tolina kubanyega. Olina fuba kulaba ng'okola ebyo ebyongera okubafumita emitima N'olwekyo kye njagadde okubabuulira buli lw'obaako n'eddala ly'otuuseeko
fuba okulaba nga weetegereza nnyo gino gy'oyita mikwano gyo. Beera ng'ogitunuulira nnyo kuba be bamu abalwana okubeera nga bakuzza wansi. Emikwano gino mwe muva abakulemesa, abakusiraanya, kwegamba abakukola buli kimu ekitali kirungi. Ebiseera ebisinga batera kuva mu bano b'oyita mikwano gyo. Kyenkusaba obeera okola ekintu kikole nga weekolera ggwe nga ggwe, tokolera mikwano. N'olwekyo toddamu kutya mikwano gyo. Emikwano egyo gyesalireko ddala. Nze njagala nnyo omuntu n'obeera nga bw'oba okola ekintu kikole ku lulwo, kikole ku lulwo ne bano abantu bo boolabirira. Kya bulabe nnyo okukola ekintu ng'ogamba mukwano gwange anandaba ntya, kankole nsanyuse mukwano gwange, kankole nsanyuse mikwano gyange. Ekyo kya bulabe. Kola ekintu ng'okikola ggwe nga ggwe, togenda kuddamu kutinkisa mikwano gy'egyo kuba tegirina makulu. Emikwano egyo gy'otinkisa egyo gye kigenda okubeera nga gikusiraanya obeere ng'oddira ddala ku kisenge. Buli lw'onaabaako kw'otuukako bw'oti kigenda kubeera nga girwana nnyo okulaba nga muli mu sayizi y'emu nga mwenkanankana. Bwe kityo bwe kiri, fuba okulaba nga weerwanako, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.